bayiseewo katema mu kuziika abadde omukulembeze wa Barasita mu Uganda Ssemakula Mukasa oluvannyuma lw'omufu okuleka ekiraamo ekikakali ng'okukituukiriza mubaddemu n'okusimba akaggo. Omugenzi Ssemakula yafa gye buvuddeko kyokka n'aleka ng'alagidde obutamusalako nviiri ze newankubadde ng'ava mu maka masira. Sima tutandise osima. Fuuti nga mmeka ze musuubira okumusa? Twali tumwagala mu fuuti 8 ng'Abarasita. Abere mu fuuti 8 yazze zino zitandise osima. Satu ze zitandikibwako. Era tugenda zimaliriza twagala 8 tumutekeyo ng'omurasita kubanga yabadde Rasita true Rasta. Ngera alina mu kakiiko k'Abarasita defense waffe ng'Abarasita. Tewali kuleekaana, tebakoze fujjo, tebakoze naye ani bw'osubira ayinza ekitu maka bagawadde emirembe gyago kuba amaka ga abakungu bazibeyiye mu maka ga Haji Siraje Katende agasangibwe Kasanande gye mu district y'e Mukono. Era ono nga ye kitawe w'omugenzi Majidu Musisi eyasamba omupiira n'awuniikiriza. Ne kati nze ne bwe ndi wano kati ssaawa zino eno gye ngenda okuziika muganda wange. Ssemakula ng'abadde mukubi wa bikonde era nga naye yazala mukubi wa bikonde mu Kiibi yaleka alaami okumuziika mu ntana ya fuuti 10 ate nga taziikiddwa mu sanduuke yonna nga n'ekisinga obukulu talina kusalibwako nviiri ze yakuumira emyataawo. Omugenzi teyakomaawo era yalaama okumukubira ennyimba z'ekiraasi obudde bwonna ate bamuzinge mu mbugo ebintu ebibadde birina okutuukirizibwa. Nabo bakolengako emikolo gye baagala kubanga tebabeera mu bukyamu era si bamenyi b'amateeka. Barasita tuli ize nnyo, titwagala nnyo kunyigiriza bantu, titwagala nnyo kunyigiriza yadde ekintu kyonna. Mweyembera muvaamu n'eŋŋombe egamba mbu Barasita tebalya ki? Tebalya nnyama. Kitawe w'omugenzi Ssemakula amanyiddwa nga Haji Siraje Katende ategeezezza nga bwe babadde balina okuteeka mu nkola ekiramo ky'omugenzi newankubadde omugenzi ava mu nnyumba nsiraamu. Era abasiraasi bamukolangako nange nakkiriza bamuziike mu byekyayagala, bamuziike mu mbugo era kituukiriza bagenda kumuziika mu mbugo nga bwe yayagala. Ekya keesi yagigaana naye mu ngeri eyewuunyisiza ab'omu famire abalaasi nga bwe bayitibwa tebakoze fujjo lyonna era be baasimye entaana ya mukama waabwe be baafumbye ogumere ate obwedda be babadde bakuuma ennyumba omubadde omufu baleme okumusalako enviiri ze. Jjuuko Munyenye akulira abalaasi mu kiseera kino agambye kibadde kikulu nnyo mu kiseera kino okutuukiriza ekiramo ky'omugenzi nti mukoowodde nabo ne bakkiriza. Kakati essaawa eno tulina okumuziika obulungi mu kitiibwa eky'amaanyi kubanga byonna bye yasaba bazadde be ne famire ye baamukkiririzaamu ate nga naffe Barasita yenkola gye tukola ki gye tukkiririzaamu nti yatuyambyeko ekinaawa n'abakulu n'abalala essuubi okulekera Abarasita abalala eddembe nabo bakolengako emikolo gye baagala. Abarasita ab'enjawulo be twogeddeko nabo boogedde ku nneeyisa yaabwe n'obulungi bw'enzikiriza yaabwe eno n'okuggyawo kye bagambye abantu babayita 6 era awerekeddwa ennyimba z'ekiraasi nga bweyalaama. Kyokka olw'okuba entaana baasimye empanvu ddala mu kuteekayo omufu emiguwa gikutuse n'agwayo wansi era banne kye bakoze kwe kwanguwa ne bakkayo okumutereeza omuntu waabwe awummule.